Enensi gyeraga Mukama Katonda yekka yamanyi. Nkuleetedde akatambi k'abaana b'essomero abalabikiddeko mu bbaasi nga bali mu kubeera nga beesonyusaamu mu ngeri ey'ekintu ekikulu. Bano babadde mu bbaasi nga balina ku trip gye bagendako naye munda mu bbaasi nga kye bali mu kubeera nga beekola ensonga z'abantu bakulu zokka nga ze bali mu kubeera nga bakwasaganya. Kyokka ate on top of that ne nkuleetera akatambi k'omwana w'essomero Omuyizzi ng'ali mu kubeera ng'alwana n'omusomesa eyalabiseeko nga mukyala naye nga bali mu kubeera nga balwanira ebyaddala. Nenkuleetera ne Rema Namakula agenda akuba ku matu oba yeeyozezzaako ennaku gye yalabidde ku airport omukazi oluvannyuma lw'okumuyita enkima. Yes, bagyeenaazizzaako ennaku nga bali e London wamu ye ne Juliana. Kwaniriza nnyo wano ku SMX Media nange MSSMX. Wano ku SMX Media tuba ne updates buli lunaku buli ssaawa. Story wojjayo tugikolera esinga okubeera ekikulu nti stories zaffe tuzikonvatinga ne zibeera nga ziwewuka ddatawo aleme kubeera nga agenda mungi. Kankusaba subscribing tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Gwana business gye wandyagadde okubeera nga tukubiireko ku enamba y'essimu tujja sobola bulungi nnyo okubeera nga tukulangira bizinensi yo. Tubeera n'ebizibu bingi nnyo mu bulamu bw'ensi eno n'owulira ng'essuubi likuweddemu n'owulira ng'obulamu bukuweddeko ng'emirembe gikuweddeko n'ogezaako buli ky'osobola kyonna ne kigaana. Aji Kivumbi avuddeyo okubeera ng'akugamba nti bambi toggwamu ssuubi naddala nga tunnagezaako ku Aji Kivumbi agenda beera ng'akulombereddwa ku nnamba y'essimu 0752 20 61 37 enamba gy'olaba eri ku posta eya green. Aji Kivumbi agenda kulombera bulungi nnyo edduwa essuubi eribadde likuweddemu lisobole okubeera nga likuddamu. Edduwa ekolera ddala naddala ng'ogifunye ow'omuntu omutuufu. Bambi gwe wenna ali eyo Aji Kivumbi akola ku bantu ab'eddiini zonna. Mukubire bukubizi ku enamba y'essimu omunnyonnyolemu ekizibu kyo ajja sobola bulungi nnyo okulombera edduwa. Nga bwe mbadde nkutegeeza ndowooza katutandike ne Rema Namakula. Rema Namakula oluvannyuma lw'okulabikirako mu katambi ng'alaajana nti obusosoze ettaki bwali bumususseeko nti omukazi yayitawo ku airport n'amusongako n'agamba omwana we ma laba enkima yiyo. Rema Namakula n'awulira ng'amaziga gaagala kukulukuta akaabe. Eyo yonna yonna ennaku agyeenaazizzaako we yatuuse e London gye yabadde awuli mu kubeera ng'alaga ne beenaazaako ennaku ye wamu n'omuyimbi Juliana Owaye ne beekulisa ekibambulira ekyabatuukako ku airport. Buno obutambi bombi bwe batawabula kansooke nkuzanyire kali akaasooka Rema Namakula ng'akyali ku airport ettaki omukyala gy'amusongerako n'amuyita enkima. Nkuzanyire nakana akala ng'ali mu kubeera nga yeeyuzaako ennaku ng'ali wamu n'omuyimbi Juliana Kanyoomoozi. Bannange mbanyumiza tuli wano ettaki ku airport tugenda London naye abantu bino mukimanyi bakyatuyisiza ddala nga mu biseera by'okunoka pamba. Omwana omuto atutunuulidde n'akaaba abantu batutunuulira tulinga biddole ebiyitawo buli omu akwetegereza akawonayo omukiki. Omwana atutunuulidde n'akaaba maama we n'atusongamu n'amugamba mma amazike gaabo gayitawo. Ebizibu gy'omanyi ebintu byaggwayo kale byakendeeramukko nga bwe ndowooza tulinga abattente nga tusunansune. Guess who I'm chilling with this evening? The beautiful, the ever beautiful. Guess who I'm chilling with this evening? The beautiful, the ever beautiful. Eyo nga tuvuddeyo akatambi akafulumye olunaku olwaleero nga kalaga abayizi b'essomero nga bali mu bbaasi ya Midland High School katandise okubeera nga koogeza abantu ebyama. Akatambi ako kaddakiika ka seconds 58 naye nze sigenda zikuzannyira zimalayo olw'ensonga g'amazima kenyamiza ate si ekintu ky'owandyagadde okubeera ng'olaba naddala ggwe omuzadde alina omwana mweri essomero lwakuba okusinza ku information gye tufunye ebbaasi yabaddeko Midland High School ng'eraga mbunira essomero lya Midland High School be baana abalimu. However, aba Midland High School bavuddeyo okubeera nga baklarifyinga ku nsonga eyo ne bagamba nedda bannange abayizi ababadde mu eyo bbaasi si ba Midland High School oba si bayizi ba Midland High School wabula bbaasi nga omanyi enkolagana y'amasomero amasomero agamu galina bbaasi agamu tegalina. So mbu essomero lya Lubiri High School lyagenze ku Midland High School ne libasaaba bannange abaana baffe bagenda
ku trip naye ffe tetulina bus musobola otuwa ku bus nera receipt bagifulumiza nga kiraga mbu abalubiri high school bawadde miliyoni namba okupangisa bus eyo okuva ku Midland High School abalubiri basobola okubeera nga bagikozesa bagende ku trip yaabwe amakulu mu kyo nga kibagezaako okubeera nga bategeeza abayizi be mwalabye mu bus eyo si ba Midland High School wabula abayizi balubiri high school okusinziira ku information gye tuli mu kubeera nga tufuna nti abalubiri be babadde bapangisiza bus eyo omwakoleddwa ebikolwa eby'ensonyi abayizi balino balabiseeko ku mitto 3 bweddu ebiri nga gyeriranaganye n'omutto gwabadde gusembayo emabega nga bali mu kubeera nga beekya bakiyita kwesa mpiki ez'abakulu obanga bali mu kubeera nga beesonyusaamu mu kikolwa eky'abantu abakulu nga bali mu bus neera ekyatuyambye ofuna kana akalatambi kirabika waliwo bus endala yabadde eyitawo nga ziri ku level y'emu omanyi bus mpanvu gw'obeera eno wansi ow'ebigere toyinza laba kigenda mu bus naawe wali ku bodaboda naawe wali mu bumotoka buno obutono simanya spasio vitizero awomu kebeere taxi oyinza obutalaba ki kigenda mu maaso eri mu bus kati waliwo bus endala yabadde eyitawo nabo nga bali ku level y'emu kwe kukwata akatambyako naye mukama katonda wange eyo nga tuvuddeyo akatambi akalala nako sigenda beera nga nkakuzanya mugenda kusonyiwa ba SMX Media Kings and Queens akalagwa Omuyizzi ng'ali mu kubeera nga alwanagana n'omusomesa omukyala omusango ngukusalira naye ate n'Omuyizzi naawe omusango ngukusalira kubanga omusomesa wootuukira ofunye ekikondo okwate n'akatebo oyagala okuba omwana olw'okubanga muli mu kuyomba oba muli mu kulwana oba waliwo ekintu kyakoze si kikola kyabwa professional naye ate ogwa naawe Omuyizzi wootuukira okuzifunya olwanise omusomesa omukyala bannange simanyi nakumanya olemwa kyenyinza okubeera nga nkugamba anyway nkimaze nogimala story ngimaze kankusaba subscribing gwe atasubscribinganga awo enkomye